olunaku olwaleero yembaga Desire Luzinda Levikson finally love wins Levikson weds Desire Luzinda nga nabagambye olunaku olw'ejjo nga ntunula ku kibanja ekya Google abantu basinze kusachinga ku myaka gya Desire n'egya Levikson which is okay naye nga ndowooza tutuukidde olwaleero abantu basaana kunnyonnyola nti age is just a number. Love biba biralamuko giba mitima so emitima gyabiri we giba gyakwatagana ekintu kireke babere nga bakitambuza mpola mpola tuwe ku mugole ng'ayogera oba ku bagole b'olunaku nga boogera. Hi everybody, my name is Levikson. I love God by loving people and I serve God by serving people. My online family, I love you so much. Thank you for the love, thank you for the support. We don't take it for granted. I believe many of you won't make it in person as we get together with my wife forever, but we want you to do this with us and be part of this. Hello family, you know I love you so much. I send you greetings from the So ye Desire Luzinda ne Levikson omukwano mungi nnyo bagenda kubanga ate bakuba ebirayiro oba oyagala oba toyagala bagenda kukola emikolo embaga egenda kubeerawo okwanjula kwawedde mu bitundu by'ematugga so emikolo gy'embaga ne gibanga olwaleero bagenda kubanga bagikola najjo ekyo nakyo kikole ki kiggwe so basubira abagenyi bangi mu kwanjula twalaba ba celebrities ab'enjawulo so ne mu mukolo guno ogw'embaga tugenda kubanga ate tulaba ba celebrities bangi abagenda okubanga babeerawo nalabi bakwataganyeko ne kampuni emu ey'empuliziganya baagala okubeera nga bastreaminga embaga eno eri abo babaagaliza babeere nga ate balaba buli kimu kitegeeza nti embaga ya mwaka nga tutunira emikolo egy'omwaka guno ogwa Desire Luzinda ne Levikson gugenda kuba mukolo gwa njawulo nnyo kakati aboogera eby'emyaka ng'oli omulaba akomplaininga ku Desire ne Levikson kakati ate we twalabye ku mwana wa Bobi Wine nga proposinze Solomon Kampala ate era abala ne batandika nti omwana nga akyali muto banange tusalewo abato be baba bafumbirwa oba abakulu kuba kati omuto we yavuddeyo ne tulaba girlfriend we gwagenda kumpi agenda ofuuka mukyala we ate nakyo mwatandise okubanga mukomplaininga ku myaka kati simanyi ani ateekeddwa okufumbirwa ani abatanatuuka kuwasa mu mbeera emu oba endala naye nga kifaananyi kirungi nnyo eri Solomon Kampala abaana bakuze ne Bobi Wine akuze kosa n'abazadde ba industry n'abasinga kati bakuze kuba abaana baabwe bonna abavuddeyo mu kifaananyi so ebifaananyi ebyo nga tusinziira mu ggwanga eri Amerika w'ebintu ebyatutuuseeko olunaku olw'ejjo so ne side eyo kongs Solomon ate ndowooza kati mu picture Solomon yasooka n'alabika ng'asibye enviiri nga yakagenda mu Amerika awo nawo waaliwo ebigambo bingi picture ye nkadde ebadde ina engeri gyevaayo mu ngeri ndala kati ate no picture gyalimu essaawa eno ng'alirinaowuwe ate naye ekyuseemu so ndowooza kijja kuba kirungi nnyo eri Solomon eri famire ye nga twogera ku mukyala Babi ne Bobby kosa n'ababaagaliza ebirungi awo we tuli kati yafunye kazungu mwana yatambula na muzungu kakati tunuulira banne be yasomanga na beno ku St Mary's nga waliwo yali amweyagaliza ng'amanyi ssaawa yonna waviira mu Amerika wuwe waviira mu Amerika ajja ne Helen ekyo mbeerewo nga mukimanyi kale n'ebintu birina engeri gye bijja mu kaseera ke kamu tuwadde twakalaba mutabani wa Bebe Cool ennaku ezo nga naye alina owuwe kamera zaamukwata awo ng'alina owuwe kakati ke kaseera ke kamu ne Solomon atulaze owuwe kyendowooza nti kyekirungi okusinga abaana okukutira eyo omwana kabeerewo mu butongole nga tukimanyi nti alina mwana munne kakati wano abakulu bwe tuyingiriramu ne tutandika obbagayidinga mu ngeri gye balina okuba nga batambula mu ng'abaana awo tuli kati mu mbeera endala ndowooze nti abaana nga bwe baatugamba nti abaana ba Bebe Cool n'aba Bobi Wine
kosa bakyala baye bakwatagana abataata be batakwatagana tugambe nti bawuliziganyiza nti ffenna kati yessaawa tulage be tuyina akuba Alpha yajjidde mu mbeera gye nnalabye ng'eyabadde tesuubirwa kuba Alpha ku vidiyo gye nnalabye yasembyeyo nga tayagala kamera zikwate ekyo kye mwalabye nga bagenzeeko awutu n'omwana munne ye ali kuwa wano Solomon ali kuweeri so kyonna nga bwe kiri tujja kusigala nga tutunuulira abaana baffe tulabe mu mwezi gwe gumu guno mwe muli ne mbaga ya Baby Gloria saagala twerabire yo bagiteeka ku nnaku z'omwezi 22 bwe mba seerabidde Baby Gloria naye embaga ye ejja omwezi guno gwennyini so omwezi gwa amasanyu wadde gubaddemu n'amaziga oba gulimu amaziga so byonna bibeeramu ogenda kumpa ku wizo mu ddwaliro gyali Washington gye yatutte ebyuma bya production bye bakozesa mu studio nga bakola ennyimba omulwadde ku kitanda afuuke active aleme kuva mu kifaananyi ng'omuyimbi abadde nga tali ku kitanda simanyi kibadde kimufuula biza abadde talabikira nnyo mu bifaananyi bya studio nti akola nnyimba wagenze ku kitanda kaakati vibe yakomyewo nnyo n'okusinga kyemukola kyemulowooza so ye omulwadde waffe wizo mu ddwaliro ng'ali ne producer Washington babadde bakyaludde okukola ne Washington waliwo ekiseera bwe twatuuka nga tulowooza nti Washington producer wa Good Life nga buli project efuluma naddala ziri ez'abatambuza nga zibeera mu Washington naye yali yabulawokko essaawa eno akomye mu picture ate Washington ebimu ebyamubuza byajjira mu kufa kwa radio awo ebigambo byali bingi nina ne vidiyo emu gye namulabako nga yejjeeko waya lwa kumuteeka mu nsonga za radio omugenzi kale ndowooza moment singa zino ziriwo kugatta olwaleero Washington wizo balina kye bakozeewo so big up kya kabi nnyo muwala wa Maria kisaamukoonako nyinza obutafuna mukisa mulala gwonna mwogerako westaaliwo Maria ki naye yagaba muwala we njagala njogere ku mwana oyo w'obuwala manyi bangi ababa amawulire baali tebamumanyi omuwala ye Shakira oyo Maria kigwe yagaba ono ye mukyala wa Maria ono ye muwala gwe yagaba Shakira ono nambalaga nga graduatinze e Makerere University mujjukira nga balwanira gawuni Maria kine mukyala we ye Shakira gwe nabalaga kakati wano bakyadde omusajja yakyadde naye ng'omwana yamaze kusoma e Makerere kati ono ye maama wa Shakira mukyala wa Maria ki omusoga gwe yayanjula kati ye Shakira Maria ki aba taata olw'okuba yawasa maama we Shakira yajja ne maama mu maka ewa Maria ki abeera mujja na nnyina kuba mujjukire Maria ki si musiraamu Shakira wa taata musiraamu kati we yajja ne maama ne Maria ki n'amuweruka aminga era taata ensonga zitambuza bulungi paka watuuse okugaba omwana era nga we nabalaga n'okufa kwa kiyamaani we Nansa n'omu taata wa Maria ki era naye yamuweruka aminga n'amukuza kati ne Maria ki ndowooza ke kalandira ako naye akuzizza Shakira wadde yajja mukulu naye amukuzizza okulaba nti amugabye ne mu bitiibwa ndowooza taata wa Shakira yonna gyali musanyufu waabanga waali aba musanyufu nti omwana bamugabye bulungi so zeze ensonga mukkirize tukome wano olwokutaano luno week ejja tugenda kujja n'amaanyi agasingako wiiki eno mwe abatugoberera mwebale kutambula naffe mu mbeera yonna ne mugamba nti tujja kubeerawo kyakabi nnyo njagala nsembeyo nga mbuuza ku musajja wange owa Tete Business Solution ku Nassa Road Nkrumah Road Nassa Road ebeera ndala Nkrumah Road ebeera ndala so ku Nkrumah Road mabega wa Uganda House waali weebale nnyo Tete byonna byewakolera lujja mu kuziika maama weebale nnyo weebalire ddala Tete ne ttiimu yo yonna aba Tete Business Solution mwebalire ddala era mbategeeza nti I'm back wendi nnyo kuume biga producer Kisubi ne ttiimu yonna Mike Luwaga salute ne Paul ku kamera kosa Karim
ne bonna abali awo mwebale akuume. Nze nkowoola buli muntu yenna ene botiiki tebagobaamu mwavu. Oba oli mwavu nga tolinamu ssente, ng'olinamu ssente z'olinamu sobola okujja ne mukkaanya n'otwala ekintu ky'okola ki kyoyagala. Amasuuti mugalabye weegali, ebiyindi mugamba namwe mubirabye weebiri, engatto ezaagabye ezaalagibwa ndowooza nze mundaba weeziri engatto osegera, engoye ez'abakyala muziraba zo zonna okuva wano paka kugenda eri wansi nazo ngoye ez'abakyala weeziri. Tulina emisipi gy'abaami, tulina andaweya z'abaami weeziri, andaweya z'abaami weeziri, empale z'abakyala weeziri, buli kintu kyonna ky'omanyi ekikozesebwa mu bulamu bw'omuntu byonna weebiri. Perfumes zizo muziraba, paadi z'abakyala, pampa z'abaana byonna weebiri, teri kitaliiwo. Kakati Mama Trump katandikire ku section yo. Akasawo kakano ka clutch bag. Kati kano kagenda ku dress ng'ogenda ku party ng'ogenda ku dinner. Tata Trump ng'akutwalako ku dinner. Kano koba olina okukwata yeto olina kukwata gano gasawo gatambuliramu ngoye zaabwe ebyalagibwa buno. Kati mu section eno tulinawo engatto z'abaana, engatto z'abakyala ezigenda ku parties, ezigenda ku office n'ez'abaana ezigenda ku ssomero. Kati Mama Trump olaba engatto ng'eno omwana agisomeramu paka omwana asoose, owokubiri, owokusatu nga yambale n'engatto yokka toddamu ggula ngatto eriko original ate eri branded. Toyina ogamba tezigulebwa wano mu Uganda. UK ze UK ziri original bobo yagamboze mama engatto eno omwana weemulekawo ng'emulesewo kati kangeze nti tampu ali myaka 8 kati bwaweze emyaka 16 tugikomyawo wano ne mugizaayo UK ne bamukoleramu endala emyaka 2. Nedda gwe lindo ozaale mulala naye ayambale. Galubindi zoyambadde z'abakazi z'abasajja. Kobadde ki nzeba ziri gago z'abaami tozirabakasi kyekiraga ndi z'abaami oliko ekikyamu si z'abaami zena zikola wamma tuyambe si z'abaami yalonze z'abakyala naye ne z'abaami weeziri wano era kanzukuwe mbadde manyi z'abakazi zokka gye ziriwo byonna tubirina lwakuba alonzeemu ez'abakyala naye n'obw'abaami we buli wano ate nga bugenda kukunyumira bulungi nnyo yeeno yeeyo waliwo n'obulala bubuno obugenda ku occasions ez'enjawulo kati koosiime kotwala tulako mu kamera tuli UK bannange bino ebintu biva UK si ntebe agambye entebe ate nga biri authentic nfuuse mwana we UK Mama wano tusigera nnumye naye kankubuze Mama Trump olaba wenyumidde essaawa zino olaba wavaayo mu kyalo omulala najja n'agamba bannange siti haati jangu kakati nga toyogedde wetugendako wano ku section y'abasajja wetugendako wano ku section y'abasajja tulinawo engatto ezigenda ku different occasions, tulinawo eza casual, tulinawo sneakers, tulinawo boots, zona tuzina. Kati olaba kagatonga kano okagenda mu office kagenda mu office. Mama Trump nga okogedde Tata Trump kana kagatwagenda mu office yangola bakateteyi tuze mu ngoye kati ka dress kakano Mama Trump asabula busabuzinga mwinayo ka package mugenda kekala kateteyi kekano ngate kumwamba ngatalina mutwe anti kano tuteekako buteesi kulaba muntu kyagenda twala nawe agenda faanana kati Mama Trump kano bwakalaba naye abagenda nyuma nga ddamye no bwenyumi kawanvu wamma nkalaba ate lwaki omukebera muleke kano kasobola ogenda ku mikolo nga parties ng'ogendako ku date ng'ogendako out kana kadresi osobola okambala bulungi birungi ate nno munnange bakambaza kiddole naye ate ekiddole kirina nnyaki kakati katugendeko wano mu makooti amasuits gaagano ono muyindi kayindi ak'abaami akalagirwa era olaba jambadde omwami wuuli kasitoma waffe ndowooza olaba wagiguza yiyo anyumye bulungi nnyo atunuleko eno tulabe bannange naye
muyindi sokuleke muyindi nande manye badde manya abayindi bebeeru kati ye muyindi muddugavu twambaza omuntu nafaanaganya ddala ng'omuyindi nabula omuntu nayambala gomasi nafaananya ddala ng'omuganda naye nga si muganda kati n'omwami oyo mugole omuyindi ayambadde Indian wear alabika alina mukuse hello how are you wow you are very smart my boss you are very very smart ate nabikola ku Richto collection Richto boutique Kamukamu Plaza level 1 shop number FF46 olaba naye nga munyumye nnyo bannange tata Trump ne best man wo mwe musinze baba mutwambaza tulinga abayindi okitegeera nenga ate ebintu byammwe bye mwambaza abantu wallahi tubikiriza nti bya ddala amina katulaba kana akagoye ke bayita Indian wear osobola okambala olaba kaliko pause kati ono omugole omusajja asobola okambala onakolanga best man we tulinamu engoye z'abaana tops z'abakazi sweater pants z'abaana abato wamu n'obusikati buli obwalagirwa bwosa buli atata Trump n'agamba wow nga nalonda ekimyula tulinawo buno bu blazers bw'abakyala osobola okateeka ku dress ekwata oba n'okateeka ka dress aka round kasita kabanga katuulako bulungi nnyo n'ogenda mu office tulinawo buli mu different colors and sizes waliwo obugoye bw'abaana bwasobola okwambala nga nawe osobola otambula naye nga takutiddeemukko yadde mulaba bannange kakotoni akalungi kakotoni kalungi nnyo waliwo n'akasobola ogenda ku beach waliyo kano kakana kasobola okukolera bulungi bannange nga gw'oli eyo ng'oli muzito ka free dress kakano bannange era nze kano sikaleka bannange kano ngenda nako bw'ogambye kano kaba kajja kukolera nnyo n'amaanyi bwe tugendako wano ku supplements ye mukwano tulina collagen ono collagen akozesebwa abakyala bw'oba nga toyagala kula myaka bw'oba oyagala enviiri zo zibeere ku nakyo nga tezikutukakutuka nga toyina yadde nga ne skin yo buli mwa kulengera n'agamba bannange omukyala alina skin yona nange gliteringa ngeglowinga soko olindeko kati mbadde mbuuza yenyabo omukaba guno bwengugula tata Trump aba asobola okugumira tata Trump naye amirako kubanga ntalina nviiri ate ono tebamuseera si mucupule yadde kati bwetugendako kono Neocell naye akolanga collagen it is Neocell collagen it is super collagen naye ye wa buwunga osobola oteeka mu chai oba amazzi osobola oteeka mu mazzi osobola oteeka mu juice kati bana batayagala makerenda basobola okukozesa ono ali powdered okitegeera kubanga mulimu abantu abamu nga yagamba nze saagala makerenda biki n'agana ogula so asobola okukozesa ono ali powdered kati bwe tugendako kono cream ono cream w'abaana ng'omukyala we nayina ali eyo ng'ozadde omwana wo ayina ebiyobyo ayina ensundo ayina ebintu ebimuzimbyezimby ku mubiri oba olususu lwonna lufudde use this ono agenda kukolera bulungi it is a UK product muli nedduuka lya Richto boutique tetuna kintu kyetutunda nga kiri fake era bw'oba oyagala kumanya nti no tebiri fake ogenda bugenzi wano ogenda wano ku batch number no screening they have to use this kati kano oba toyagala kula nga toyagala kula kulaba nti nookuze ng'oli wa myaka 5 naye nga enkanya zitandise okujja buli kimu okozesa kano okesiga bwesizi oba okambala bwambazi makerenda miramamire so okakozesa eyandibadde w'emyaka 5 bakulaba ng'owasatu wangi ng'owasatu bino byenjogera mbikakasa ate obisanga wano wokawoka ku Richto boutique woka kati bano abaana abalala abato abatanaweza myaka 5 abavubuka bakozesa kano ali mu 2 naye alabika ng'ow'emyaka 5 okozesa kano era bona jangu wano ogambe kana nakalengerako ku Richto boutique ewa Kamukamu Plaza kubanga okaka webuli ate nga buli original
tojja kugenda mbu ate eri mu kikuubo ate babugize kano kali ku mutwalo kano kali ku muzuuli ate ku bei poa. So kakati bananga ajja ti ndabawo n'ezigundi zino pampa ndabawo padi naye zitera zirabako muno mu Uganda. Kati zino pads woba ayagala zino always ne wano mu Uganda weeziri n'endowooza olaba brand pampa zenjagala tunyonyoleko obulungi ku pampa z'abaana pampa z'ennaku zino baneezookeza abaana kati bw'ojja wano ku Risto Boutique osangawo pampa ez'enjawulo nga tolina wala w'ogenda zisanga togenda zisanga mu kikubo togenda zisanga zino pampa tezookya abaana baziyita little ones ate nga ziri kwalaali tezigenda kwokya mwana wo omwana agenda kugisiibamu okuva ku makya paka lwaggulo era ogimuggyemu nga omusange nga wagimutaddemu nga bwali sibeokyusiriza nti ate olunaku omukyusiza pampa tokyusa eno osobola notekawo omwana nafuka 2 liters nga agirimu wabula gwofiiringa bufiinizi omwana wange okirowoozaako na bulowooza omwana wange kirabika ajjudde ng'ogijjamu naye bakutulo totalabangako kakati ajati tolinawo okoza abakulu bino tubulina weebiri kati olaba eno yey'abakulu eno bamaama abafunye fistula abakadde abakuzeekuze emyaka nga takyasobola kwewanirira nga ye ekituufu nkitegeera asobola okukozesa eno pampa obanga agenda kale mulimu abakadde abeetya n'agamba kati ate ngenda tambula ntya ngende ku mukolo gwa gundi ngende mu lumbe lwa gundi nga nzena ntobye asobola okukozesa eno pampa neemukola bulungi nga talina yadde n'awatonya oba wakola ekintu kyonna ina ezakapala ate nga nnungi n'ezitali ez'okusiba obusibi zonna tuzirina nga ate abakyala batugondereza ate ng'esobola okukozesebwa omukazi mukyala n'omwami ye nnyabo kale bannaye wulira bannange byakabirwa no ku Risto Boutique esangibwa mu Kamukamu Plaza. So bannange temusuula omukisa ogwo bannange kati maama Trump sobola okujja n'enkulagako nezino zino nyingi nziraba zonna tuzirina oba oyagala nga ntonotono nga bipaketi bitono kati kambuuze kajjati kati nga ffe kati bannakawere tukirizibwa kukozesa pampa ki bannakawere tetukozesa pampa tukozesa pads ez'aba bebi zonna eziri wano mubeera mu size kuba kati waliyo olyajja okuntuma nti njagala za bebi naye nga simanyi nti onja twala size kati olaba zino eza yero zeza newborn omuntu ng'oyagalamu wakirabo obanga like mukwano gwo azadde oba muganda wo osobola omutwalira eno pampa eno eya little ones eyaba newborn from 0 to 3 months osobola omutwalira yeno 0 to 3 osobola omutwalira eno ate zino tezookya ziri si bwe buli obw'ebitaano balusanvu balukumi si zeezo zino zo osobola ogiteekamu omwana kugambye naafukamu 2 liters of urine nga talina kyemukozeeko wabula gw'okirowoozaako bulowooza noga omwana wange yeetaaga okukyusa bannaye mwebale tulowoozaako bannakazadde b'eggwanga so bannange mujje mutuwagira no ku Risto ewa Ajat Kamukamu Plaza mulabe ez'abamaama ez'abataata abakyala abalwadde fistula gwe ng'olire teweesobola buli kimu kiri wano twabalezako tulina engatto tulina obusawo obulungi tulina gaalubindi buli kyonna kyolaba nti ekiri ku mulembe tulina ne makeup naye mugenda kuwunda abanze maama Trump saa zino mulabe bwenfaanana naye